Weewaawo nkwanirizaako munnyo ku 3 ku Sol TV nate tugenda kutandikira ku bigambo ebikwatagana n'embeera y'ekyobeera ebuutikidde ekitundu eky'Endeeba wano mu ggombolola y'Olubaga okumpi n'ekibuga Kampala. Abantu bwe bazuukuse okusanga ng'ekkanisa eyasiibyewo n'esulawo nga ku luno egudde ku ttaka oluvannyuma lwa kalakita gunduuze ezaatwaliddwa Tyagiri ng'akuumibwako abakwata mmundu. Ogenda okukakkana ng'ekkanisa bagirese ku ttaka. Ekkanisa yamenyeddwa eya St. Peter's Church of Uganda era ng'ebiddiridde wano embeera ebadde y'abakkiriza kutulukusa amaziga so nga n'abantu b'ekyalo nabo embeera ebadde efaanagana era abamu ku abo bagambye nti kamenya kizimbe kino ekisinzibwamu ekigendererwa kye kuzimbawo guzimbe gamulengejja ennaku zino ogwatiikiridde ennyo nga akeedi. Abakkiriza ku kkanisa eya St. Peter's mu Ndeeba bakeeredde mu miranga na biwoobe bwe basanze ng'ekifo gye baasemba okusabira ng'omuggalo tegunnaba kutandika kimenyeddwa kyonna kisigadde ku ttaka. Bakira bangi ku babadde basabira mu kkanisa eno olutuuka ng'embeera ebatendewalako ne bakkakkana nga bakaaba agajjulujjulu. Katondo biza bitu byonna wanyabo enda bagabanga bugabi newe kiba kikyotogaba banange doda amenya likodi gavumenti ya Museveni obote yani mukambwe tali amenya ku masinzizo naye dodo tulaze njosinga na Museveni amanyi gwani amenya kuzawa taneze ekiro naye nga kafya tanika sawa meka lwaki wamenye ekiro babibyo olwatagadde emisango gize mu kooti dodo sazeho kumenya kyaki. Kanisa eya St. Peter's emenyeddwa ebadde yakamalawo emyaka egikonokkiriza mwana era ng'abakkiriza bazze basonda ensimbi okulaba ng'emalirizibwawo okutuuka weebadde. Abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku kifo kino era abamu ku bagirabye ng'esituka batubuulidde bye bayiseemu. Ensonga ezo zonna zibadde mu kkooti kubanga ebyapa ebyaffe tubiyina tetukkirizangako nti lino ettaka si lyaffe. Ebyapa byaffe tubiyina era gye biri ennamirembe buli kimu tukirina n'ebiwandiiko byonna. N'omukadde yatuguza wano endagaano tugirina mu buwandiiko eraga eyongerezebwa ku kyapa eraga nti nno wano waffe wa bwannannyini. Ku kkanisa abantu ab'enjawulo beeyiyeewo omubadde bannabyabufuzi ko n'abantu abaagala ebiyiise ababadde bazze okubba scrap mpozi n'okubba ababaddewo. Poliisi esiibye egobagana n'ababadde batwala ebisigalira era bangi ebibasuuzizza. Kigambibwa nti ettaka okubadde kkanisa eno lyagulibwa omugagga Dodoviko Mwanje era bazze bagugulana okusinziira ku kansala Evelyn Nakiryowa. Amyuka pulezidenti w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi awuubyeko olubu lw'ekigere ku kifo awabadde kkanisa kyokka embeera emuyinza obuzito era mpawo kyayogedde n'alinnya motoka ye n'agenda. Minisita Betty Kamya yasoose kusanga kaseera kazibu olw'abantu okusooka okumugaana okulinnya ku ttaka lino kyokka oluvannyuma biteredde n'ategeeza nga bw'alagidde poliisi okukwata buli kiisa abadde emabega wa bino byonna. Maze okwogera ne KMP njogedde ne Kano Nakalema njogedde ne Jeno Eritu Mwine njogedde ne Jeno Salim Sale omuntu ono agenda kukwatibwa n'abantu bano bagenda kukola ki bagenda kukwatibwa era bajja kuliira ekkanisa eno. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago agambye nti ekikolo ekyokumenya kkanisa kikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka n'awera okuttunka n'abakikoze. There is no way you can preach the law blatantly like this and bring it down a place of worship. All those people in parliament, all of us leaders, we swear by the Almighty God to defend this, and that's our motto actually as a country, for God and my country. Ye RCC wa Kampala omukyala Farida Mpima agambye nti kkanisa si yakuvaawo era naawe ekiragiro abakkiriza obutaseguka. Ani yakkiriza okumenya demolition ey'ekiro ani yagikkiriza because simenya mateeka. Njagala musibe amabega wange leero nga mbaddiza ettaka lyammwe erya church. Bwe muba nga mugenda kusabira mu biveera musabire mu biveera naye olunaku olwaleero njagala okubaddiza ettaka lyammwe erya church. Aduumira poliisi mu Kampala n'emirirano Moses Kafeero atuuseeko mu kifo kino n'alagira okukwatibwa kwa DPC w'e Katwe ne banne abalala oluvannyuma lwa poliisi okufulumya statement ku balala beekutte. Kye neebuuza poliisi bwe bayalekebwawo baadde bamenya church eno poliisi ng'eriwa? That is the question. Babadde bamenya church eno ng'eriwa? Baani ababadde wano kubanga buli police officer yabadde wano bamenya church nga weri should be arrested. Kino ekintu kikyamu.
okitegeera baadde bamenya kyaki eno nga poliisi eriwa kubanga poliisi yalekebwa wano ng'eteekebwamu obwesige okuuma kyaki ate n'ekyokubiri tewali demolition erina genda mu maaso kiro ng'ekkanisa yazimba ku ttaka lyo waliwo amateeka ag'omuntu n'ogamba nti singa nsangawo ekizimbe nga kino essinzizo lya Mukama nyinza nti ate okulimenya sobola kuddira kyaki oba yeekaalu netuuka ku kino nga bannayuganda tuli mu kusabira ggwanga kino ekiriwo wabula ab'ebyokwerinda n'abanene abamu mu gavumenti ne bajja ku kikolwa nga kino ekyokumenyawo kyaki. Abantu ab'enjawulo boogedde ku kikolwa ekyokumenya kkanisa ne balaga obutali bumativu bwabwe. Ku baprotestanti bokka naye naffe eyo bagenda kubeera nga bamenya ennyumba za Mukama Katonda zonna nga gye ziri babeera olaba mutatidde ennyumba ya Mukama Katonda kati olwo eyo batugamba nti amateeka mwegali mu Uganda naye waneero ng'etteeka terirabiddwa bannange emmundu esinze ssemateeka wa Uganda amaanyi kati olwo ffe tugenda kukola tutyafu abantu abatalina ddoboozi. Kino tukitwala ng'abantu ab'ekibanja gavumenti evaayo bulijjo negamba temugoba bantu ku ttaka nejja negamba nogamba tejja kuleeta ssente basasulire kino kye bali tesobola kusasulira. Byakoze ekikolwa ekifaanana bwe kiti oba obadde na mulamwa ki obadde na ntegeka ki tuteekeddwa okumanya lwaki mu kiro ng'abalala bakugibwa okutambula muze ne mukola action ene extrajudicial. Twazeemu okuwulira nti tractor ze ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro era nafulumye waka ssaawa 7 nga bankubira amasimu abantu bakaaba kyaki yaffe bagimenya. Bya Robert Mutebi, Lawrence Chambadde ne Dennis Kasirye, Salt TV Omunnyo.